Kikakasiddwa ddala Nabatanzi ne Mr.Lee ebifaananyi ebipya byabwe bibino Bifulumye nkuleetedde bwino ajidde ku bifaananyi bino so nga ate ye Farida nakazibwe nkuleetedde ka video nga omukyala Irene Namubiru amusiima abangi mumanyinga Farida wa Brunoke mbikuleetedde okosako Bobi Wine oluyimba lwe yakoledde Asiya bali willing okugenda ewa Dani Magic baberenga bar recordinga asigego ka millions 3 bazimuwadde agonaga singawo gagano kanga kutuseko mu bujjuvu kansoke nkusabe video jimpeleka like mukwano abampita Viki nsinzira buterevu ku Viki exclusive wamu ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing. Mulimo gwokola atugusima ate mu comment section yao njagala okubeera nga ntambulira wamu nawe ku kiki kyolowooza ku content ono ogwengenda okubanga ate nkutusaako. Ntubeera proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products basangwa Access Building Raga Road bajanjabisa ddagala lya butonde ate lina bulabe eri omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza wamu so nga ate ye Hajjati Kalodo amusomi wa dduwa singa onaaba olina ebizibu ebyenjawulo asangibwa Wakiso era ng'ennamba ye esembyayo 067 mu kitabo ekya Cran. Tutandikiddewo video bomaze okubeera nga ate ogimpeera aka like munnange omubaka akulira oludda oluvuganya gavumenti era ng'ono wa kibiina ki National Unity Platform oba NUP basimbudde olunaku olw'eggulu ne boolekera mu bizinga ebyebuvuma era bwe batyo ne bagenda okusonda essente ezizimba eddwaliro mu district eno ey'ebuvuma. Jjukira nti buvuma kazinga era akakabe nnyo mawulire n'ebyobulamu nti bikasumbuwa nnyo wabula abannakibiina ki National Unity Platform oba NUP abeekutte ku ttaawo ne bagamba nti katukyalire abantu bafe abali mu side z'ebuvuma mu bizinga eno tubasondere akasente oba oli awo mu kaweefube abazimbira eddwaliro era omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ye president w'ekibiina kino abwatyo yakutte mu nsawo ye n'akakkanamu ne millions 3 era n'azitika omubaka ono n'azitwala naye n'ateekako millions 2 ate kyo ekibiina ekya FDC bwekityo nakyo kivuddeyo ne kibeera nga ekireeta owaabwe gwe bayita Owen Dickson abeerenga avuganya mu kifo kino eky'omubaka anaddira mu bigere by'omugenzi Jacob Olanya era ngono agenda kubeera nga akiikirira Omoro County mu parliament songa ate agonago nga tadde kubali amaziika ge yaliko president awe Kenya galabikanga go gafundikirwa lunaku olwaleero anti olunaku olwaleero alwe bali kubeera nga bamuganzika mu nnyumba ye ey'olubeerera. Omulambo gwa president bamwita emeritus oba abangi gwe bayita Emilio Mwai Kibaki gwatuusiddwa olunaku olw'eggulo mu kisaawe era nga e National Stadium ye Kenya ne abantu abasinga awe bagenze maaso n'okubeera nga bagukubirako eriisa evvannyuma okugulabako omulundi ogusembayo oluvannyuma gugende guganzikibwe mu nnyumba yagwo ey'olubeerera olunaku olwaleero. Ng'ate ago ngatadde kubali bwe nkwongerayo ebifaananyi kulavu ya ddala Nabatanzi n'omwami Mr.Lee yongedde okubeera nga ate bifuluma nzizembere nga nkubuulira ekituufu ku bifaananyi bino ate bitandise okubeera nga bisaasaanira emitimbagano gyonna. Twasoose kubeera nga tulaba ebifaananyi bino ku TikTok nga kuliko ekifaananyi ekimu nga Mr.Lee ali bwerere abadde yali ndowooza ava kuwuga then ne baki nga ali n'omukyalo no
Diana Nabatanzi. Abantu batandika okukakasiza ddala omukwano gwa Mr.Lee ne Diana Nabatanzi. Naye ekyenyinza okubeera nga nkubuulira ekituufu ekyenkomeredde ekisembayo ku bifaananyi bino nti waliwo kye bayita photo grading ate era waliwo ne kye bayita masking oba background removal. Oba wenjogera olulimi bwe luti abayinamuko ku basics za editing musobola okukitegeera. Anti bwe weetegereza ebifaananyi bino ebyagattiddwa nga Mr.Lee alina omukyala Diana Nabatanzi bagenze ne bafunira ddala match ez'engoye outfits nga bw'ozikomparinga zezimu. Kyenyinza okubeera nga nkubuulira ekituufu ku bifaananyi bino nti babi greetings tekuliko kifaananyi na kimu nga bali babiri kyenyinza okugamba nti kyaddala oba bakikubira mukadde kekamu ku kamera yemu. Ebifaananyi byonna byolaba biri graded oba bakola kibagatta bigatte kyenyinza okubeera ndowooza nga nkugamba koza abantu bangi badde batandise okuvaayo nga bagamba Mr.Lee omwana ng'otandise omulaga omuhabbati kakati twatandika kubalaba nga abantu boogera here and there kati ate n'engoyo gyeko. So kyenyinza okubeera nga mbagamba amazima amatuufu ku bifaananyi bino ono bakola bukozi masking ne bakwata ekifaananyi kya Mr.Lee ne bakissa emabega then ne bakwata ekifaananyi kya Diana Nabatanzi ne babeera nga bakiteeka mu maaso ne bakola matches. Gwe noolabira ddala ekituufu. So nga ate ye Farida Nakazibwe ye avuddeyo bw'atyo n'abeera nga asiimibwa omukyala amanyiddwa nga Irene Namubiru ng'agamba nti omulimu gwakoze eri omwana ono Brayla. Jjukira nti Brayla ye mwana w'omusajja omuyimbi amanyiddwa nga Brunoke era nga maama w'omwana ono mukijjukira bulungi nti yafa, may her soul rest in peace. Then Brunoke omwana ono nabeera nga amukwasa oba nga bayambagana n'omukyala Farida Nakazibwe. Tekikakasibwanga oba Farida Nakazibwe ali mu love n'omwami ono Brunoke oba just their friends oba nga ono yalinganga guardian w'omwana ono mu kaseera kano. So omukyala Irene Namubiru bw'ati avuddeyo nabeera nga asiima omulimu omulungi Farida Nakazibwe gwagenze maaso n'okubeera nga akola mu mwana ono okubeera nga amuyigiriza ensi n'okubanga amuwa brandi ng'omwana kozi nti omwana wetwogerera essaawa zino influencer era n'abayimbi abalala bangi bavudde ne babeera nga bakongratulatinga n'okuappreciatinga omukyalo ono amanyiddwa nga Farida Nakazibwe ku side zeeyo. Ng'ate agonago nga tadde ku mabbali waliwo video etandise okubeera ng'etrendinga ajenjagala ng'ene maaso n'okubanga ate oba oliawo mbalekera naye nga tewerabira video kugimpelaka like okusharinga okusubscribinga okosaako n'okubeera nga ate okomentinga. Yeyagayinga ali akakomando esuwani bucket namba 2 ono ye musajja ewaabwe yali eggulu ly'omuwumbo gw'ettooke kati agudde kakomando chapati 16 agenda kabaliira ewatali wadde okunyegenya olubuto yalwisizaamu ddaaka wawu njagala muloole buloozi tugende ndowooza kati ne bw'otandika mukulu basooke baleeta amazzi anamukutte amumutayiza eri amukutte wanali mukutandika nga mumulaba butandika ono ewaabwe balina gurupu nga bagiyita tuliire wamu era kati okulabawo abantu si kutya okimanyi osompodde abantu enkuyanja abajebule naye bakole ekyafaayo bannange tetuli kukungubaga omulenzi ono ali mu kutwala kikomando buno buntu obutono bwe muyita obungi abalala babulawanga obutono gwe mulowooza ne mugenda ne mugula besi ne mulowooza omulala tasobola agigula
Muwakana. Kakati ndowooza chapati 16 okumanya ono omusajja yaze kulya buli anywa mazzi mato. Ako chaka jabale kosewa nina akabuzo kejagala okubuuza taata wange. Takati taata omuntu gwe bayita Asiya omumanyi? Asiya ki? Waliwo Asiya wekamocha. Waliwo omanyi mba Asiya wonna. Asiya wekamocha. Owachalisi. Ono Asiya oji wange. Asiya oji wange basoma naye musomeri erimu. Omukyala Kimbowa. Awekamocha. Yogo wangambe yakwimbiranga akayimba. Asiya yayimbanga akayimba kamukyala Kimbowa naye sayise myaka yajawulo. Bakuma Asiya y'olugamba. Asiya yagenda n'agamba abantu yayita n'andika mu kirasi n'esigalamu. Ate Asiya nakukyawa. Soko nkubiremu akayimba ka Asiya. Asiya wa Charisi. Asiya wa Charisi. Omukyala Kimbowa edda twayimbanga obuyimba kati kankateekemu n'erinnya lya Asiya. Luli nasanga Charisi ne Asiya kumpi y'abakona kyoke kyansaliza nze Asiya yali muganzi wange nenjagala mbakube fight kyokka nakuuma muntu bulamu era wenjogeredde ebyo ng'abinje ebindi ku mwoyo singa kaali kamwetaaga kandize ne kamufumbireka ate Asiya nakukyawa.